nenga makaveyo mbicleanide as soon as possible ntyo omwami oyo alimu eyo essimu akuba essimu nga atwakuzinga bena byatwakuzinga si bituufu ne Winnie yennyini namukubira namwegana omwami tamumanyi so amagezi genyiza omuwa asale pulesa yetereze ajja kuba bulungi layira mu linnya lya Katonda ne ntoyagalanga ku Nwagi amazima ga Katonda siyagalanga ku Nwagi era mukyala we mulinnyirira biki nenga ngezako kumubuuza ono omwami ani era kikyoyagala kyoyogerako kitegera tayagala ku disclosinga yani wabula ate nga going on okukola threats ez'enjawulo nga kuthreateninga atya nti abayimbi bangi bafudde engeri gye mutamanyi biki so kanze nesitamuwa nnyo budde because ensonga eno nze emirundi mingi ngiclarifying ambagamba wakati wange ne Winnie tewali kiriwo kigenda mu maaso so nensooka mujjako ku ssimu nendishinga to Winnie yali Dubai nekuba kusimye nga teriko nemuweereza voice note ku Snapchat nemunyumira mwalu guy bwati ne bwati ankubire angamba bino na bino angamba ekituufu simumanyi Winnie omusajja yamwegana I swear yangamba tamumanyi guy claiming simanzi omugagga simanya njagala mukolera bino na bino simanya bicho nemeseza and I'm like ateze kyali wange nyinza okumulemesa ekintu kyonna if there's something nice to go on for her honestly nange mamuwishinga kikola kisingako so when reaching out to Winnie nangamba simumanyi nange byaddala guys adamu kola kumuwa budde not until today when we woke up manager wange ngampereza link ezadde security nga ku TikTok guy yatadde ebintu bino abirabisanga kugamba gezaako okupaintinga brand yange ng'omuntu homebreaker oba ng'omuntu alemesa relationships z'abantu abalogena mu maaso case ne bwoba gwe tekiyinza kukusanyusa olowooza omusajja oyo mulala okwesiba ku Winnie Nwagi mwana nga bwomanyi case olumu bagamba bakuserera mu katale oyombesa kkubo ate olumu ba poor workmen bablaminga tools zaabwe okitegedde so kati oba ye yakwana ne bitatambula bulungi just an assumption because bamweganye oba yegwanyiza oba akola ki ze just amagezi genyiza omuwa nti ye nga ye abere ku layini ye afate kike alikate kukola ki kujja kwekwasanze nti wamulemeseza oba biki woyi kuba omuwangizi wange aliyo naye bwakiraba ate nga nzize emirundi mingi nga nziramu ekibuuzo kino nti bannange oli kyali wange twakola bukozi naye oba oli awayinza okukiraba obubi ne maliriza nga nyiziza omuwangizi wange oba omuwangizi wa Winnie naye abagamba nti oyitayo nga we wayimba onogenda n'olabako ku Winnie Nwagi mu makaage bo bayaye okwekyalira kiryoke Winnie ani case manyi wabeera amanyi wembeera ankyalira mukwano gwange naye mpozi okuddayo kemabega bino byonna gye byantandikira honest kuba nange nina barelative bange abamu abambuuza ne bangamba naye stole kyojjukira awusigale yavaayo n'awaayiriza ebintu out of twali nawusigale yatugamba wali ogendanga n'oli ekiggulu mukomawo mutamidde ne musula mwenna no alimba because kati awusigale baali bamaze okufunamu differences zaabwe ye najja n'ateekawo ekibeera nga bonoyomba n'omuntu n'agamba nange kanjo kamuwaayirizeyo akamuluma okitegeera naye nga honestly weyogerera ekintu ekyo nali simanyi na Winnie wabeera ate on top of that Winnie mukyala mulungi akulabikira atya bulungi singa mbadde tulinayo ekigenda mu maaso lwaki nvaayo ate neeyisaako oba netwebuzabuza no honestly twandivudde nekicelebratinga nga bw'olaba nti Rema n'amakulu avaayo n'akugamba Dokita mwami we lwaki mwamukola lwaki obozze mawulire mbadde manyi engeri gyakutiisatiisa olina sookera mu b'amateeka well my legal team is taking action naye the fact that abadde naye yakozesezza media okubisaculatinga because biri all over TikTok videos ziri kweddamu waliwo omuwagizi wange abeereyo n'akiraba n'asigala nga ali confused okitegedde so kati zebe mba nina chance esobola okujja ku platform yo case n'oba naye omuntu omulala yenna nenjogera nkozesa this chance ne clarifying before it gets worse gwokoseddwa otya mu bino byonna okusibako omukyalo oyo n'omusajja okuvayo nti akutiisatiisa nga bw'ogamba kinnuma case ate sinze nzeka ne Winnie yennyini emabega kawo yavaayo n'abagamba mwaba musibyeko Choosen oba oli awo mwe mulemesezza moves ze z'alina okukola in one interview she came out and confessed that so nange kyenjagala okugamba nti abavaayo ne muspeculatinga
olumu biyinza okutandikiza ng'ebyekisagirizi nate nga wali abantu betu offendinga emotionally, and you never know how people react, because nga bwono bwawulidde voice note ya guy nga threateninga bingi abayimbi olumu mufa bye mutategedde tebinyuma kuwulira. So to me it all started as fun. Nga bw'omanyi nti music bw'omba mukola music wabeerawo emboozi ey'ekisagirizi. Kwaffe tubadde tumanyi nakabadi nti ogenda taluyimba because case nze mbaddeyo ebbanga lyonna nakola pressure love nga mbudde mu ssomero sirina manyi bya bubadi nga sirimba DJ sibamanyi ne lukuba ensi yonna nali mu lockdown nenta sharp shooter nga buli kimu kigale nakuba ensi yonna. So brand yange basically nze ntambula nga it's music tekuliko mboozi yonna. naye era brand yo still eri attached nnyo ku bakyala. buzibu ki kwabaga ne bayimbi banno si basanyufu ku nzi wajja obabbako abakyala? Aziwuliriza nze fan base yange esinga bakyala. Era gwe kotwala abaffe? Nedda siyinza kutwala muntu wa muntu eno muntu yeetwala case. Era ne advice eno njagala kugiwa abaami. Simanyi oba case naawe mwoli nti bwoba ne mukyalawo bw'ofunayo omuntu yenna yena gw'osuubiriza okuba nti balina ekigenda mu maaso tokolanga move yonna yonna erumba musajja. Omukyala oba oli awo gwe w'ofudde ekirowoozo nti alaka alina ekigenda mu maaso n'oli omwami oyinza oba gwe buzibu. So kati gwe sokotereze side yo nga tonnabaako muntu yenna yonna gw'olumba. Nkibuuze? Buuza. Mr. Ali muli mutya? Kwana ye akaaba. Akaaba mbwe ki? Wamubbako omukazi? Kanseke nawe ekyo mbadde sikimanyi. Si musanyufu. Ayina yakutwala mu gym mwenna mukole omubiri gwe n'obbayo omukazi. Linda kone embaga ye nga sagiwulira yali yakolako embaga nga alina omukyala gwe yawasa. Mbadde sikimanyiko ekyo. Naye nga gw'okimanyiko nti nno wamubba? Sinaako kye mmanya tejjukira case ne ba girlfriend bano betufuna oba abakyala. Waliwo obuyimba bubiri akamu Kalona di Mayinja yagamba tononozanga kyokutakola kyo otalaba. Akalala kaali ka Mr. Kyagulanyi yagamba n'enkoko gy'ona alya tokola ki tononyeza byeridde. Webale nnyo bibigambo byowa Mr. Lee. Bigambo bempo omwami yenna ayinza obeereyo nga yeekwasa simanyi oba batwala omukyala wange oba teri muntu gwe bayinza twalira mukyala. Kati enkolaganayo naye eri etya kati? Anze kyali wange munange simuyinaako obuzibu bonna musanyufu talina tulo. Because yatavangayo kungamba kintu kyonna mbu oba this and this. Ate tuli bantu bakulu case mukyalawo bw'asalangawo n'abaako decision gy'akola abagikoze nga ye tesikirizamu ebyo mbu babbye mukyala wange mbu abasobola okubba mukyala. No, abantu bakulu bino byonna kiki kyosinza okutya ku bino byonna? Bino byonna kyensinza okutya kubuzaabuza muwagizi wange oba faani wange because muwa ekitiibwa nti n'olunaku lwaleero ndi wano lwa support ye lwakwagala kwe. So I never take my fans for granted. Kyova olaba bwe byasaculatinze ku platforms ezo nenga makaveeyo mbicleanide as soon as possible nti omwami oyo alimu eyo essimu akuba essimu nga atwakuzinga byonna byatwakuzinga si bituufu. Ne Winnie yennyini namukubira n'amwegana omwami tamumanyi. So amagezi genyinza omuwa asale pulesa yeetereze ajja kuba bulungi. Layira mu linnya lya Katonda n'eryange ddala nti oyagalanga ku Nwagi. Amazima ga Katonda ne mu linnya lya Keizi siyagalanga ku Nwagi.